been shining and shining and shining. So I'm honored today to pray. Ash plans yet another big event. Webale Mukama ebirungi by'okoledde Rema, otuwadde ekirabo mu Uganda. You've kept her candle nga tezikidde. Lord, we dedicate even this time in your hands, even the concert itself. Let it make history. In Jesus' name we pray. And God's people say, Amen. Nasabye Mukama nakwata ku spike. Manager waffe okusooka nze Rema okwange kwebaza. Ekisooka waliwo embeera nnyina mpita waliwo akawala akankyawo eyo nga mbaza okukawasa naye nfuna depression n'akakiyiga nze fabe Masaka tumakimbu ennaku ennuma naye Rema yanziza ebbali n'ambuuliriramu awo naye nzembulibunyambuza nkwatamu awo. Ekyokubiri bwe nali ntandika okuyimba ng'era Azizi Spice nali muto nnyo nga ng'olaba Rema maama n'aŋŋamba naye lwaki tobanga ki tobanga banno ba Rema. So twali baana bato nnyo weebale nnyo. Anyway, kyokka nazze kwogera temwali tuwadde speech nga sina kituufu kye njogera but Rema nkwebaza to sustain okusigala ng'oyimba. Mbadde nyumya na Azizi omuntu bayimbira emyaka 10 most times abantu babaagala mupya naye okusigala ng'okutte ettabaaza eyo nga tezikidde ndowooza ekyo kyo Katonda yeebazibwe. Ekyokubiri sindi muntu wa simu nnyo, simu yange ogirewa somehow simu gye nnyina kuliko nga following oba ntya simanyi naye neebaza bafaani ba Rema. Rema ateekayo ekifaananyi over 10,000 people or 8,000 on Instagram. Bafaani bo baddala bafaani ba Rema mwebale nnyo. Ekirala njalala kwebaza we nali nyimbye akayimba kange mpangira akawalako twakwambaza uniform n'obeera akawalako akasembayo ndowooza nyina obugambo bwe nawandiise Rema kamukuyimbire ku mutima bugamba sijjako wakwebaza nze byenfunye Mukama ondabiridde nnyo kitange Mukama nsinye nzaani atunula bwe nti n'entuuza abanene nze gwe baagobanga fiize watali nanuku so baalugera abaganda sosolye bw'atafa atuuka kulyengedde Mukama nkirabye baliwo abajja w'amadaala mbu tulema okufuna gwe n'otulondayo bw'oti n'otusaza mu kkubo baatusuulira amaggwa mu makubo tulema okusala n'ojja ng'ojja otutaasa tutunusewo tetwali mu mpale ndende you a winner. Thank you, Rema. 23rd, I wish you the best. Bane banamawulire munkubireko mu ngalo what a speech. Esala nagisabye manager weebale nnyo table nenda gigula spice otadde mu kintu saakibaza naye I'm going to buy you a table for 3 million nange to support you. Thank you. Raymond amanyina okujjako ewaka ne ba B2C netuzanya luddo era njala kwebaza dokita nti nzaako neesigisa akuleka n'ojjeeka kyogamba abalala takkiriza gezaako Azizi agamuzanya mu ludda awo mpolampola Azizi sinyo thank you Rema weebale nti oyambala bulungi weebale nti abaana abawala bakuyigira nkubye nnyo buli muntu ayambala bulungi ku bantu ku bafaani be. So thank you Rema. Abaana bato they learn from you, you inspire them. Oba oli Christian oba oli tutali Christian ennyimba zo teziwemula zijokera nasanga Chameleon nanga pastor sina luyimba luwemula kulwaki abaana bakuze mumwana ayinza okubuuza daddy wali otegeeza kyawo. So weebale nnyo kuwagala abantu. I'm sure you show so many Christians will come to support you because you represent you tososola all sides jolly
era nange mpita abaana bakatonda Rema ayambala bulungi Rema tawemula Rema ayimba bulungi webale nnyo 23 tubeerewo ne Masaka eyo gyenva ewaffe nayo mubeereyo tubeereyo mani mwebale nnyo bwe naasukka wano nja kwonoona bwonoonyi Daga webale tubeererawo Sanyuka TV basponsa baffe Pepsi mwebale nnyo eddala kama b'omukisa Bugalo bannange obugalo ba speech. What a speech. Yeah, Pastor Wilson Bugende. It's okay. It's okay. Kata. Ladies and gentlemen, especially our friends from the press, the film musicians, and the sponsors, you are most welcome to this press conference of the historical show that is going to happen on 23rd at Sheraton here. We have walked a journey since I met Rema 2012 and I managed her officially in 2013. So we have walked a journey of 12 years. So as you prepare to call me uncle, just know because of my age, just in the future I call auntie. In the nearby future. So it has been a great journey, I can say, but all in all, I want to thank God. It has been a total blessing. When you see Rema, it's a total blessing. I think there are many other musicians that can sing better than her, but God has blessed her to see that she's the best. That's God, I think so. We have passed through many battles. And people say, maybe you're wise, maybe you do good decision making, but there is God who gives you that wisdom. So I think our journey has been blessed by God. We are waiting for you all to come on 23rd. Our show is not just a mere show, it's something different. It's a production full of surprises. Actually, even me, I'm going to buy a table so that I can sit there and watch. Because I don't know what Aziz and the team are planning there. How to sit and watch. I won't be moving. It will be West Records CEO, Mr. Eddie Sandy, who is the chief organizer of this show, to move around. I will see that day. So okubebaza nnyo bannange mwebale nnyo buli kaseera tubeetaagira ne mulabika mulimu si mwangu okusigala nga tutambula nga bwe tubadde tutambula nasinkana omukyalo ono 2012 era kontova kyawo ava mu Gagameero lutalo lwali lunene nnyo ne Mukama yatuli mabega tusobola okutambula obulungi kuba sitwalina buzibu ku muntu yenna naye nga twagala kusukkulumako okusingako bwe twali. So tutambudde emyaka mingi, myaka nga 12 n'omuyimbi ono. So amanyi oluusi okumpita omuzeeyi olw'emyaka gyange naye naye emyaka 12 etambudde si mitono. Mu maaso awo naye nja muyitanga anti oba senga Rema ategeere nti emyaka eba blessing. Show tegenda kubanga show za bulijjo. Situkola shows lwakuba twetaaga okukola show. Tukola shows lwakuba akaseera ako tulaba nga tuli ready. Tuba ne music mungi. Twakoma okukola show 2 netutambula ne last year mukole bannange mukole. Kati akaseera kano tusubira nti tuli ready. Show muzimanyi osooka ku setting oyingira obanga agenze mu nsenda. Otuuka n'oga ndi Uganda ndiwa. Ningoze mu show ya Rema. So tetutunuulira nnyo kufuna sente nyingi. Tutunula nnyo okukola kintu kirungi ekyo kinaasigala ku mitima gy'abantu nga ne wegiba emyaka gijja bajagamba twalabako ku show bweti. So tugenda kuba wano nga 23 ekyateesezza wano gye tubadde tukolera shows ebiseera ebisinga wabadde watono ng'abantu bangi bafika ebweru ne tugamba katugende tufune ku kifo ekinene ekyo naye tusigadde quality eri gye babadde balaba n'okusingako. So kwe kujja ku Sheraton wano tugenda kukola quality esingako gy'otalabangako nkakasa but mu kifo ekineneko okusinga bebadde bulijjo. Ku Sunday tugenda Masaka ewaffe nze nva Bukoma Nsimbi tugenda Masaka Maria Flow. Ab'e Masaka ewaffe suya tebali balabyeko ku show eti. Actually tebagirabangako. Nimba manyi bawagizi baffe nnyo. Ab'e Masaka mugule mangu tickets zammwe mu kaseera kano tujja kuba tuzirangira awo tugenda okubeera e Masaka. Mujje ng'obudde bukyali kuba show zaffe zitandika mu time ng'obudde bukyali atuzimalirize mangu.
nebaza nnyo basponsors baffe gye twagenda ne mutwanguyira Sebo wa Next Media olwayingira temwasooka kutunula mutima ga bugambye MOU yo tusayininge obulango butandike watukwasa Brian oyo n'abalala batukola bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala bwe twagenda ku Nation Group twatuukayo ng'ate bo bali excited n'okusinga tugenda kukola ku show yamu ne basanyuka tugamba kiki nali muganda wange Desendi n'agamba kino nga kisusse obukambwe so mwebale nnyo omukwano ogwo ne company DSPA gwe mundi gwosoose okusponsoringa shows ate nojja ng'ozijjidde eddala si kujja buzi weebale nnyo kujja Akron mwebale nnyo manyi nti embeera ejja kutambula ddala bulungi ku bintu by'eddwaliro by'amalwaliro byemutunda teyadde ensobi okutujoyininga yabadde solution ennungi aba Aquafina Pepsi mwebale nnyo mwebale ddala